Bannakibiina kya NRM Mukono nga bakulembeddwamu abakwatidde bendera mu kalulu ka bonna ka 2021 nga bano nno babadde bakulembeddwamu Nakavu Margaret ng'ono yeegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mukono saako ne Soza Basi nga yayagala eky'omubaka wa munisipaali y'ekibuga eky'e Mukono batongoza kampeyini zaabwe ez'okugoba opposition mu Mukono. Bano bagamba nti basubiddwa ebintu bingi olw'okuba nga ababaka bali ku ludda oluvuganya gavumenti eri mu buyinza bebakulemberamu ekitundu kyabwe. Mukono district abana gye beegombanga olwaleero bw'oyogera ku Mukono nga bagamba eri gye bafuma abantu bw'oyogera ku Mukono nga bagamba eri abaana gye batasoma olw'ekyo Mukono afuuse ekikume nsaba munteekemu obuneesige tubengezeeko nga bwesobola okuzza ekitiibwa kya Mukono n'okutereeza Mukono district ono batambuza bigere ku luguudo lw'Ebukeerere ekisangibwa mu ggombolola y'Eggoma mu disitulikiti y'e Mukono wabula wabaddewo vaawompitewo mu katawuni k'emisindi oluvannyuma lw'abawagizi ba NRM bano okulumba aba Nuupu ne batandika okulwanagana ng'entabwe evudde ku ba NRM kunyakula kasimu kuwa Nuupu era ekiddiridde abamu ku bakulu kuyingira mu nsonga zino okuzikkakkanya. Musajja weberemu kayine subi okwesimba wakukononera abantu mubate bajagaba togenda kubakuba bikonde Bana beesimbyewo okuli Alhaji Aruna Semakula, Soza Basi, Diazi Sara Sonko ng'ono ayagala kya meeya w'ekibuga ky'e Mukono batunnyonnyodde ekigendererwa ky'olunaku luno wamu n'okusuubiza abalonzi bagenda okubakolera. Era olwaleero njagala obategeeza tulookiize campaign gye twayise operation opposition bye bye tugironkinze olwaleero twagala okulaba buli kifo kyonna okuviira ddala wansi nga NRM ekiwangula. Basaba bumpankalulu kubanga ffe twagala saavisi nga bannamukono. Alhaji Aruna Semakula yalina obusobozi yekka. Nze kindeese kukyusakyusa Mukono yaffe enguudo ennungi mujja zirabako ku mikono gyaffe ate oba oliawo basalizi nazo tuzireete. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television.